enseeneekerevu ezitendereza omutonzi n'ezirombo gy'abajulizi bye baayitamu kye kimu ku bikyamula olunaku lw'abajulizi buli mwaka. Obulabirizi ekkumi okuva mu buvanjuba bwa Uganda obukulembeddemu enteekateeka z'okujaguza olunaku lw'abajulizi ku ludda lw'abakristaayo bwasalawo nti buli bulabirizi bwerondemu abayimbi 40 be beekakasa nti bayimba n'ennyenje ne zikunkumuka. Abayimbi 40 okuva mu buli bulabirizi ekkumi bagenda kwegatta wamu bakole kwaya y'abantu 400 egenda okukoka ennamugongo. Ye mass kwaya kubanga obudde obugamba nti buli bulabirizi buyimbe buyinza obutabeerawo bulungi, naye ekyo kijja kuyamba okulaba nti obulabirizi bwonna bwetabye mu nsonga eno. Buli kwaya ya bulabirizi ey'abantu 40 ebadde etendekebwa ku lwayo. Abayimbi ku buli bulabirizi baweebwa ennyimba nga bukyali okutendeka kwaya zaabwe. Tubayita music directors. Era bano batuula ne bakkaanya ku nnyimba ezigenda okuyimbibwa, era ennyimba zino ziri mu litage mu order of service. Tutuuseeko mu bulabirizi bw'e Bukedi nga kwaya yaabwe etendekebwa Elieza Owori ku kkanisa ya St. John mu kibuga Tororo. Tusanze batendekerwa munda mu kkanisa kyokka bamaze ne bafulumako ebweru ne lukoya buto. Omutendesi Elieza Owori kyabadde asinga okwemalizaako kwe kulaba ng'ebiyimbibwa babiwerekeza entunula ejjayo kye boogerako. I would like you to make a very big stress in Mukajanga. Mukajanga, that one. As if you are disgusted with the Mukajanga. Ne kwaya ya Central Busoga tusanze erya mu ndago ng'amaloboozi gawoomera mu bisiikirize by'emiti egyasimbwa ku lutikko. Oluyimba lw'abajulizi olwabeewaayo kyasalibwawo buli bulabirizi buluyimbe mu lulimi lwe baagala. Aba Central Busoga omutendesi waabwe Matiri Lubaale akkiriza kwaya etukookeremu oluyimba luno mu lulimi olusoga. Omutendesi osobola okwemba buli loboozi aye nga nsobola okunumirwa eiroboozi erya bass eryo ndiwulirira mu ino emirembe. Tuteeseteese enemba edinaaba mu order of service twateekateeka tulina special mu lusoga. B'ab'e Bukedi basazeewo baakulimba mu Luganda n'ensonga bagituwadde. Okuva edda nedda ffe twasabanga mu Luganda niwankubadde nga tetuli baki Baganda. So eyo embeera ey'Oluganda twagikuliramu, era ebintu biri kugenda mu nnaku zino nga bakyusa ati kati Bayibuli eri mu Ludaama eri mu Luteeso, naye okuva emabega eyo tubadde tulina nnimi bbiri, Oluganda n'Oluzungu. So ffe twasazeewo tuyimbe mu Luganda. Mu nnyimba ze beegezaamu n'ez'Olungereza tezibuzeemu. Nyagunda ng'ayimba ddoboozi lya soprano mu kwaya y'abayimbi 40 ey'obulabirizi bw'e Bukedi etendekebwa agamba okuyimba kumutuusiza ku kirooto ky'okugendako ennamugongo. Neesunga kulaba abantu, neesunga okuwulira ekigambo kya Katonda, neesunga okuyimba ennyimba ezo. Ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi guno abayimbi 40 okuva mu buli bulabirizi ekkumi lwe basuubirwa okutuuka ennamugongo beegatte bakole kwaya y'abantu 400 egenda okuba wansi w'omuyimbisa omujjoojo William Omudo okuva mu bulabirizi bw'e Soroti agenda okubawawula amaloboozi olwasatu lutuuke nga gawoomera amatu okuwuliriza. Abayimbi bano 400 twamala n'okubafunira we banaabeera accommodation, twamala okugiteekateeka. Uniform ey'abantu bano gye twamaze okuteekateeka erirwedde. Patrick Senyondo, NTV.